Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yatuzibwa ku Namulondo mu mwaka gwa 1993 ku kasozi Naggalabi. Kati amaze emyaka 25 bweddu ng'alamula Obuganda. Olwaleero emikolo gy'amatikkira gano lugituuse ku ntikko era ng'Obuganda bukedde mu lubiri emmengo okumujagulizaako. Twogeddeko n'abantu abamu ne batubuulira ekyakabaka okuweza emyaka 25 kye kitegeeza gye bali. Emyaka 25 njyogerako kubanga gyasanga nnina emyaka 2. Kaakati n'olwekyo njinsanyusizza nnyo kubanga Ssaabasajja sobodde okutuwa obujjanjabi n'akubiriza abavubuka okukola n'atuwa buli kimu kwegamba mpulira nga mwagalira ddala era njinsanyusizza nnyo. Ssaabasajja Kabaka yeebale nnyo tukulaakulanya Obuganda n'atuteerawo emirimu nga ffe abakyala gye tusobola okukola okubeerawo nga tutudde butuuzi. Babyemu enkyukakyuka nnyingi. Bazimbye amasomero ez'emmengo. Emyaka 25 gyenyumirizaamu nnyo kubanga Ssaabasajja Kabaka ajjanjabya abantu ba wansi ennyo ab'omu ghetto abafuddeko nnyo atukoledde ebintu biyitirivu nnyo. Abalala babadde basanyufu olw'okulaba ku Kabaka olwaleero. Abanga abantu bamwagala nnyo ne bajja obulungi ennyo ne bajjumbira era tuli ready nnyo okulaba nga Kabaka ffe tumukuuma. Kaffe tumwagala nnyo lwabeera tukola ku ssente. Omukolo gwo gunyumiddeko bulungi nnyo ndi kuba nkyakadde sinanye nnyo kabi kenfunyemu alhamdulillahi kubanga nfunye n'ekyennywa naye nga mbasaba Mukama Katonda abayambe mufune gye musinga okwagala. Ekisinza okunsanyusa kulaba ku Kabaka wange. Mpulira nsanyuse nnyo 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 era mpulira n'essanyu lingi. Ekisinza okunsanyusa mu jjubireewo eno kuba baatikkira Kabaka nga nnina emyaka 17 naye ate ntuuse ku myaka 25 nga weendera nsanyuse nnyo. Omulembe Omutebi gussizza nnyo essira kukulaakulanya abavubuka n'okubawa obuvunaanyizibwa, okuzimba amasomero n'amalwaliro, okuttukiza kaweefube w'ebyobulimi naddala emmwanyi.